nti obudde nina butono okusoma obwambega. Amawulire gayitingana agakwata ku kutemulwa kw'omwana omuto ebyawandiikibwa wansi w'omutwe ogwali gugamba nti ettemu erikyase ennaku zino. Byali bingi ebituufu n'ebyobulimba nga byonna obisanga omwo. Mwesigwa yali atudde mu ofiisi ya kitaawe ng'anywa kacaayi k'okumakya. Kitaawe naye yali atudde mu ntebe ng'asoma mawulire. Mwesigwa kwe kwekanga yali alabye ekifaananyi ky'omuntu gw'amanyi ku mpapula z'amawulire. Yasituka okuva mu ntebe mwe yali atudde n'ajja asemberera ddala waali kitaawe eyali akutte amawulire. Mwesigwa yakwata ku mawulire nga bw'agasaba kitaawe okugamuwa asooke yeetegereze bulungi. Kwaliko ekifaananyi kya Violet n'eky'omwami omulala gwe yali tamanyi ng'ono ye Lulenti. Yatambula nga bw'ayongera okwetegereza amawulire n'addayo n'atuula mu ntebe mwe yasangibwa atudde. Ekifaananyi kyali kiweereddwa omutwe guno nti abantu babiri bakubiddwa amasasi nga omu mwana muto. Kaakano eweze sabbiiti nnamba bukyanga obutemu obwo bubaawo ekyenjojo mu Tooro. Nga muno mwe mwali mufiiridde n'omuvubuka ow'emyaka 27 n'omwana ow'emyaka 10 gyokka. Bulijjo tubaleetera ku ebyo ebipya ebiba bizuuseewo mu butemu buno era tusigala tweyama okwongera okubibatuusaako ebikiraawo. Olwaleero tukuleetedde taata w'omwana mwami Kiriggwajjo Lulenti nga yazaala omwana eyattibwa ng'ali wamu n'omukyala Nakalanda Violet abali mu kifaananyi ekyo. Bombi baali kyenjojo ng'omwana attibwa. Kigambibwa nti baali bakitegeddeko nti omwana yali yawambibwa. Mawulire gaali gakyeyongerayo. Obuwandiiko obwali bukutte ku kitundu ekyo waggulu bwali bukyeyongerayo naye mwami Mwesigwa teyabumalaayo kubusoma. Kyava assa amawulire ku mmeeza n'afuluma. Kitaawe yamuyita nga yeewuunya ekyo kyali kimukyusizza mu mbeera era nga yeewuunya nti oba ebyo bye yali asomye mu mawulire. Mwesigwa yali tayagala kudda mabega ng'akimanye nti kitaawe yali ajja kumubuuza akana n'akataano ku kituuseewo kye yali tayagala. Ku ludda olumu ate ng'era tayagala kunyooma kitaawe kwe kukyusa n'adda. Bwe yadda kitaawe kwe kumubuuza ogubadde. Yamutegeeza nti mukwano gwe yali afunye obuzibu nga yali yeetaaga okumuyamba. Eby'omukwano gwo okufuna obuzibu obitegeredde mawulire. Bw'atyo mwami Kuteesa bwe yabuuza mutabani we. Mwesigwa kwe kuddamu nti kituufu mwe mbitegeredde. Ebyo olwabimala n'afuluma. Bw'afuluma ebweru yajjayo essimu akubire Violet. Yajjukira ennamba ya Violet nnyina gye yali yamuwa n'akuba eyo. Essimu yavuga wabula nga tewali ajyanukula era yalwaddaaki n'evaako yokka. Mwesigwa yali amanyi erinnya lya Vanessa ate wano baali bamutuumye lya Violet. Ekyo teyakyewuunya nnyo anti nga kisoboka abawandiise okuba nga be bawubiddwa ne bawandiika Violet mu kifo kya Vanessa. Wabula wano era bw'ajjukira eky'okukebera ennamba ya mwana muwala ono alabe yagiwandiisiza mu mannya ki. Ennamba y'essimu yagikebera kyokka nga nayo yagiwandiisa mu mannya ga Nakalanda Violet. Ekitegeeza Vanessa wannimba. Bw'atyo Mwesigwa bwe yalowooza. Newankubadde yali akakasizza nti omuwala yamulimba tekyamulobera kugenda mu maaso na kumunoonyerezaako. Bw'aba yeetaaga okuyambibwa atera amuyambeko bambi. Mwesigwa yakubira nnyina essimu ng'amubuuza oba nga gyali ewaka. Bw'amutegeeza nti gyali yakwata bukwasi mmotoka n'agendayo. Mwesigwa ku mulimu byali bimugendera bulungi anti nga mu kaseera akatono bwe katyo kali asobodde okwegulirayo akamotoka newankubadde nga yali akasasula mu kibanja mpola. Yayanguyirwa n'okusasula ennyumba gye yali yakafuna endala ey'obupangisa ate nga wano waali walungiko okusinga wali we yasooka okusula. Bw'atuuka waka nnyina n'amwaniriza yali ayagala okumuwa kacaayi anyweko wabula ye ne yeerema ng'amutegeeza nti yali yakamaliriza okunywa caayi ku mulimu. Mwesigwa yanyumiza nnyina nga bwe yalabye Violet mu mpapula z'amawulire nga kigambibwa nti yali wali awattirwa abantu ekyenjojo era omwami gwe yali naye mu mpapula z'amawulire
ye yali agombeddwamu obwala abasajja ba poliisi nga kigambibwa nti ye taata w'omwana eyattibwa. Ensonga eyali emusibisizza nti yali yayogeraganya n'abakyamu n'alemwa okutegeeza ku poliisi nti kale singa yali abategeezezzaako osanga bandi badde bakola omulimu gwabwe ne bataasa obulamu bw'omwana. Mwesigwa yagamba maama we nti nze mmanyi obuzito obuli mu kusiibibwako omusango gw'obutemu newankubadde kwali kwagala kuyamba, wabula oyinza okwesanga mu buzibu obw'amaanyi kasita bakuteeka mu misango egyo tomala gagivaamu anti ofuuka avunaanibwa okutuusa ng'omusango gusaliddwa. Ebiseera ensimbi n'okweraliikirira ng'obigasse wamu bigenda okukamekkerezebwa ng'ofiiriddwa kinene. Kino nkyogerera nkikakasa olw'ensonga nti nali nkiyiseemu, n'olwekyo njagala kuyamba Vanessa ono, saagala ayite mu mbeera eyo. Oba musajja wattu yali ateeseteese kumuyamba atya? Nze naawe. Aba akyagenda maaso n'okunnyonnyola nnyina amukakase ku by'okuyamba mwana muwala ono, essimu ye neevuga. Violet ye yali amukubidde ng'amusaba basisinkane. Bw'awulira ekyo emboozi gye yali anyumiza nnyina awo we yakoma, kwe kupapirira agenda asisinkane Nakyalo ono Violet. Maama yakiraba nti mutabani we alina omukwano mungi eri omuwala ono era nga asabirira kimu mutabani we asobole okuwangula omutima gw'omuwala. Okujjako omuziziko ogwali tegulabika, naye ne Violet yali ayagala nnyo omulenzi ono okufaako obufi. Ne ku luno bwe yasanga nga Mwesigwa yamukubidde ku ssimu, omutima gwamutyemuka bwetwa omulundi gumu n'atya ebitannyonnyolekeka. Kuno gwali mukwano era yali tayinza kukyebeera ekyokulaba Mwesigwa kw'olwo. Kyali kigendana kumuyambako okukendeeza ennaku gye yalina bukya afiirwa mwana wa Lurenti. Mwesigwa bw'atuuka mu mmotoka yawubira ku nnyina mu ngeri ey'okumusiibula. Maama yasigala alagiriza nga bw'asaba mutabani we mbu bw'aba asisinkanye Violet akomewo amunyumiza ebifuddeyo. Mwesigwa yasekereza bw'atyo n'avuga ne yejjawo. Mwesigwa yali amaliridde ku olwo okwatulira omuwala ono nti yali amwagala era ng'ayagala kumumatiza akkirize okufuuka muganzi we, newankubadde yali akitegedde nti omuwala ono yamulimba amannya n'ebirala bingi bye yali asuubiriza nti yamulimba. Wabula yali yeewaddeyo okutambula n'obulimba obwo mpola mpola anti era tewali atuukiridde. N'ekirala ng'asuubira nti Violet alabika alina ebizibu nga bye bimuleetera n'okumulimba bambi. Ng'atuusa awo okusisinkana Violet yatambuza amaaso nga talina wamulabako mu kifo kyonna. Yeewuunya olw'ensonga nti Violet yali yakava okumukubira ng'amubuuza lwaki yali aluddewo okutuuka mu kifo. Ekitegeeza nti yali yamusooseewo dda. Yatandika okwetooloola ekifo kyonna nga bw'amagamaga, oluvannyuma yakomawo ne yeesigama emmotoka nga bw'anyiga essimu okukubira Nakyala. Agenda okuwulira essimu ng'evuga emabega wa mmotoka kwe yali yeesigamye. Yamaguka kwe kwetooloola alabe nannyini essimu evuga, yakuba amaaso nga ku Violet ali awo amusekerera. Yasembera waali kyava mugamba nti ekitegeeza obwedda ondaba nga neetala. Yayongerezaako mu ngeri ey'okusaaga nti weebale maama, olabye katemba. Violet yamusaba bagende bafune we batuula, naye Mwesigwa kwe kuleeta ekirowoozo nti batuule mu mmotoka banyumize omwo. Violet yakisemba mangu ddala nga yayingira dda mu mmotoka ya Mwesigwa. Violet yali amanyi bagenda kutuula omwo mu mmotoka banyumize omwo. Wabula olwakkalira oli n'asiba omusipi bw'atu ne kutandika mmotoka ne bejjawo. Violet yaseka nga bw'abuuza gye balaga. Mwesigwa yamutegeeza nti tofaayo, tugenda kuvuga amafuta gye ganaatukomya gye tunaasula. Bombi kwe kutulika baseke. Okutwalira awamu akaseera kaali kassanyu bombi okuddamu okulabaganako. Kyenkusaba ku luno tukwata ku lw'emiti neeyo waliyo emisambwa. Oyo nno ye Violet. Yamubuuza ekkubo ly'abaakwata naye kwe kumugamba nti akwate olw'entebe. Yayongerezaako nti tomanya ey'amafuta gayinza n'okuggweeramu awo nga ku nnyumba y'omukulembeze w'eggwanga, nange nenfuna omukisa okusulako ewuwe. Mwesigwa yaseka n'ayongerezaako nti n'okukukomya ku kisaawe ky'ennyonyi kale awasigadde ne tulinnyawo akanyonyi.
Nakyala yabuuza Mwesigwa bwe kibulikika okubeera waggulu eyo mu nnyonyi. Mwesigwa yasooka n'awuuna, oluvannyuma n'amwanukula nti enjawulo si y'amaanyi na ntambula za bulijjo, anti oba ova mu kifo kimu kugenda mu kirala. Nange omulundi gwe nasookera ddala okugirinya nali njagala okuwulira ekyenjawulo ekyo, naye munange sinanze kye nawulira okuggyako nti ensi obeera ogirese wansi ng'oli ku lulwo eyo waggulu, ne bwe kuba kugwa tolina we weekwata. Violet eyali ateze amatu okuwuliriza obulungi yaseka nga bw'amugamba nti twalamu omuli oyagala kutta kirooto kyange kya kulinnya ku nnyonyi. Ono yamwanukula nti si kutta kirooto kyo, tewali kikyamu kugirinnya era olina. Naye ku lwange nze nga sikulimbye, mpozi abalala nga balina ekyenjawulo kye bafuna. Omanyi bye twagala nga abantu byawukana. Kankugambe na kino nti okuva bwe kiri nti wano mu ggwanga lyattu batono abalinnya ennyonyi, abafunye omukisa ogwo gw'okulinnya ennyonyi abayagala okulaga abasigadde nti wa kitalo nnyo w'amaanyi. Kale ekyo nakyo kikifuula ekyenjawulo ennyo. Violet yamwanukula nti naye era kya kitalo, buli omu ayagala okulinnya ku nnyonyi, naye si buli omuntu afuna omukisa ogwo. Kale abamu batuuka n'okufa nga tebafunye munakakisa kalinnya ku nnyonyi. Tukomye bali mu nnyonyi, mbu kya bbeeyi nnyo okulinnya ennyonyi. Omanyi munnange bakomawo wano sibone ne batwejalikirako. Si by'amaanyi, si bye biri awo mbo, si bye biri awo. Mwesigwa atugambye si bye biri awo. Mbu okuva lwe baatandika emboozi eyo, Violet yali tannafaayo kumanya bakwata ludda wa. Okwetegereza nga gye bali tategeerayo, kyeyava abuuza Mwesigwa gye baali batuuse. Teyamwanukula okuggyako okumusaba okubeera omukkakkamu nti era gye baali balaga tewaliiyo misambwa. Baali bavuddeko mu kibuga nga batuuse mu byalo, kale nga n'amayumba ga lumaggamagga. Mwesigwa alina we yatuuka n'ayimiriza emmotoka. Bw'afuluma kwe kujja erudda eno awaali Nakyala n'amuggulira n'amusaba afulume. Ono bw'afuluma Mwesigwa kwe kumukwata ku mukono ne badda wabbali w'ekkubo. Yali atwalawo omwana w'abandi. Yamulengeza ettaka okutandikiraawo we baali bayimiridde, okweyongererayo ddala emmanga ate n'okwambuka ku lusozi n'obugazi nga ziringa yiika 10. Yamugamba nti olaba ettaka eryo, okukkirira n'okwambuka akasozi okutuuka eri nga gy'olengera omuyembe guli kwe ŋŋenda nno okuzimba amaka gange. Kano akavubuka tekabanga kazze okweragira ku mwana w'abandi. Ate Mwesigwa teyali musajja mweraziirazi. Kakati eby'ettaka ate bijjiddemuwa. Annange Violet yeewuunya. Mu butuufu ekifo kyali kinene bulala ate nga walungi bw'obanga oteeseteesewo bulungi. Mwesigwa yabuuza Nakyala kye yali alowooza ku kifo ekyo. Wabula nga ye Nakyala byamuweddeko dda. Yakyuka kwe kubuuza Mwesigwa ng'amutunuulidde mu mmunye ssente ze yali aguzeewo. Mwesigwa yamutegeeza nti ekyokusasula yali tannakikola lwa nsonga yali akkiriziganyizza ne nannyini ttaka okusasula mu bitundu, kale nga mangu ddala yali agenda kutandika okukikola ekyokusasula. Ebyokwewuunya Violet yali akyalina bingi. Yayongera n'abuuza Mwesigwa nti otandika otya okukubira pulaani ettaka ly'otannasasula? Gwe tokirowoozangako nti omuntu omulala ayinza okusasulawo n'atwalawo. Munne yamwanukula nti twateesa ne nannyini ttaka, kale agenda kuŋŋumiikiriza nga bwe namusabye. Nkukakasa ngenda kufuna ssente zonna ze yansabye nzimuwe. Ebisigalidde nja kubikola mpola mpola. Nja kuzimba wano amaka gaggadde. Yakyuka n'atunuulira Violet mu maaso kwe kumubuuza obanga ekiteeso kye takyagadde. Sirina nsonga empakanya naawe ku kyoyagala Mwesigwa. Ettaka liryo, bw'otyo gw'olina okusalawo buli kyoyagala. Mwesigwa yasemberera ddala wali Violet n'amukwata ku mukono n'agukyusa.
n'atunula mu kibatu kye n'amugamba nti bwe ntunula mu kibatu kyo nsobola okulaba ebiseera byo eby'omu maaso. Violet yaseka n'ayagala n'okusikambulawo omukono gwe naye ng'ono agunywezezza. Yamusaba okugenda mu maaso okunnyonnyola bye yali alabye kye byali bigamba. Ntunudde mu biseera bye eby'omu maaso ne nkulaba nga tulina kuba ffembi wano. Mukono yali akwana bulungi, nkwana ye njagadde mwattu muwulidde. Olwo atandise amwatulira. Violet yamwenya kwe kumugamba nti ekitegeeza toli mufuusa mulungi, ekyo kitegeeza tolina kyolabye. Mwesubwa yamubakira mangu n'amugamba nti togaana Violet, amazima gali nti nsobola okubaawo ku lulwo. Ngenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga toba mu mitawaana. Tusobola okuzimba obulamu ffembi. Nkimanyi siri mutuukirivu naye nsobola okukuyamba mu ngeri emu oba endala. Nkusuubiza tojja kwejjusa. Buli kimu ngenda kugezaako okukikukolera mu butuufu bwakyo era ng'omusajja omwesimbu. Nyamba mukwano, nyamba. Bwe yasiriikirira n'alaba Violet ng'alinga aliko ky'ayagala okwogera. Yali atya okuwulira Nakyala by'agenda okwogera. Ye kwe kumwesooka n'amugamba nti togaana mukwano Vanessa, ngenda kufuuka ekyo ky'onooyagala nfuuke. Nkusaba obe muganzi wange, nkwagala nnyo Vanessa. Era amazima gali nti nakwagalirawo omulundi gwe twasookera ddala okusisinkana. Nkusuubiza okukukwata ng'ekyatika. Nkwagala n'okusinga ekintu ekirala kyonna ku nsi maama. Tosobola kuteebereza ssanyu lye nnina nga tuyimiridde ffembi wano. Era mulingamba nti singa tubadde tusobola okusigala ffembi wano okumala akaseera, anti njagala kuba kumpi naawe. Nkimanyi kaakano olina bingi byontegeddeko. Siri muntu mukyamu. Byonna byali binjwetekebwako bwali bulimba. Amazima gali nti Violet yalina bingi bye yali ategedde ku Mwesigwa n'okusinga bwe yali asuubira. Byonna nga Mwesigwa bwe yali abimugambye naye bwe yandibadde ayinza okubimugamba. Ensonga enkulu eyali emugaana okukkiriza ekyali emu nga tannalowooza ku byakuganza Mwesigwa yalina okusooka okumaliriza omusango gwe yatandika. Newankubadde yali awulira nga akemebwa okugamba Mwesigwa nti batandike okubeera bombi, yali tayinza kukkiriza kuganza Mwesigwa mu kaseera ako. Mu nnaku ey'ekitalo yategeeza Mwesigwa nga bwe kitajja kusoboka. Yamuwa ensonga eremesa wadde nga yali nafu nnyo. Ekyennaku Violet yalemwa okutegeeza Mwesigwa mu bwesimbu ensonga eyali eremesa kye yali asinga okwagala. Yamugamba nti nedda Mwesigwa, sijja kusobola, totawaana, nina bingi ebintawaanya ennaku zino. Kyentegeeza sisobola kugattako nsonga ng'ezo. Mwesigwa yamubakira mangu nti leka naawe Vanessa, awo wenjagala nange okubibeeramu, nyamba nsobole nange okukuyamba. Ekizibu kyo kigenda kufuuka kyange mu mbeera yonna, ennungi oba embi, tunaabanga ffembi. Kulayira kuno bannange. Violet yali takyasobola kwefuga, yatandika okunyiiziira ng'awulira mu lyafa ennyiike, awulira ng'omutima ogugenda okuvaayo agukwate mu ngalo. Yali mu kunoonya wa kunenya mu kiseera ekyo. Laurent ne Mwesigwa nga be bamu ku baali ku lukalala, wabula yamaliriza omusango agwesalidde. Yawulira ng'alina obusungu bungi ku Mwesigwa. Ye muntu eyali amuyingidde mu bulamu bwe bwe yali yeekolera, omulimu gwe bwe yatwalanga ng'obulamu bwe. Mwesigwa naye amaziga gaali gaagala kumuyitamu. Okuviira ddala emabega yali agaanye okwatulira Nakyala engeri gy'awuliramu, naye munnange olwaleero bwe yali asazeewo omuwala yali agaanye okukkiriza kyamusaba. Yeebuuza ensonga entuufu lwaki omuwala ono yandibadde agaana eky'okumuganza ate nga yabeeranga mukyamufu gy'ali. Ensonga eyamulema okuteebereza. Yatunuulira Vanessa ng'akaaba ne yeebuuza n'ekimukaabya nga takiraba. Bw'alowooza ku ky'okugenda okumusaasira ate n'afuna n'obujja nti ye lwaki yandibadde akaaba mu nsonga ng'eno.
Ebyo byali birowoozo bya Mwesigwa. Yawulira ennaku n'obusungu ng'ayagala kuvuga amulekeyo, naye munnange ku muntu gw'oyagala eby'obusungu yabizza ku bbali, kwe kugenda akwatirireko Violet yali asitamye ng'anyiiziirirawo wansi n'amuyingiza mu mmotoka. Bw'amaliriza okumuyingiza mu mmotoka nga tannagikoleeza, yakyuka n'amutunuulira. Yamulalamya n'amutunula mu mmunye, n'alyoka amubuuza nti, lwaki Violet? Lwaki twongera okulumwa? Mbuulira ntegeere. Ndi mwetegefu okukuyamba mu byonna bye nnaaba nsobodde. Kuba nkakasa naawe njagala. Kkiriza mukwano ofuuke wange. Njagala obe mukyala ananzaalira abaana. Mwesigwa lwa kwogera bingi teyamanya nti Violet ye yali amusinga okulumwa mu mbeera eno. Yabulwa ekyokuddamu. Mwesigwa kyeyava avuunika omutwe gwe mu bibatu bye. Mwana mulenzi bw'alaba byayogera bikaabya Violet, kwe kusalawo okubyesonyiwa. Yawulira nga yeetamiddwa buli kimu. Kye yali asinga obutaagala kye kirowoozo nti omuwala ono alinayo omusajja oba mufumbo nga tasobola kulekawo bba kwagala ye, nga kyekyali kimukaabya. Ebyo Mwesigwa yali abyebuuza mu ndaaye. Olw'obutayagala kulwawo ng'alowooza ku ebyo ebyaliwo, yasimbula emmotoka batere badde mu kibuga. Yateekamu obuyimba ng'asuubira nti ajja kugenda nga yeerabira ebyali bimunyiizizza ku olwo, naye munnange nga n'obuyimba bwongera kumuyingira na kumusonsomola. Bw'atyo kwe kubujjako. Okwawukanako nga bwe yali mu kugenda, amadda tewaaliwo kusaagana kubalaata. Buli omu ku bo yali mu birowoozo bye. Bwe batuuka mu kibuga, Mwesigwa kwe kwagala okubuuza Violet oba amuzzeeyo ewaka, naye n'afuna ekirowoozo ekirala. Teyamunyega. Akalipagano k'ebidduka kaali k'amaanyi nnyo. Kale Violet n'akoowa kwe kwesigama ku mutto gw'entebe n'asumagira. Mwesigwa emmotoka yagivuga adda wuwe. Bwe batuuka awaka kwe kukuba eŋŋombe ya mmotoka. Omuwala yamutwala ewuwe. Kwe kukuba eŋŋombe ya mmotoka. Eno nno ye yawawamula Violet nga yeebuuza gye bali. Mwesigwa awaka we yali ayapangisa ku luno waali walungi nga balina n'omusirikale akuuma ku geeti. Omukuumi yajja n'aggulawo, ono n'ayingiza mmotoka ye. Violet yabuuza gye baali bamuleese. Noono kwe kumutegeeza nga bwe yali amuleese ewuwe eka. Violet yatandika okwecwacwana n'okwagala okufuluma, wabula Mwesigwa n'amusaba amwesige asigale, anti ng'alina bye yali ayagala okumubuuza. Mwesigwa yali mulambulukufu ate era nga muntu mulamu ebiseera ebisinga, nga kino kye kyakkirizisa Violet okusigala n'okuwuliriza. Bannange, mwana ono yali wanjawulo nnyo ku bivubuka by'ennaku zino bannange. Ebivubuka by'ennaku zino nga bavudde mu mmotoka yakulembera bw'atyo ne Nakyala n'agoberera. Violet yali akkiririza mu Mwesigwa mu buli kye yakolanga, wabula ku ky'obuyonjo obubonero ku luno yakukumba bukukumbe. Bwe kiba nti obubonero yali agaba kuva ku 10, 10 kyonna ng'akikukumba Mwesigwa. Ennyumba yali ntegeke bulungi bannange, nga buli kintu kiri mu kifo we kigwanira. Yalina entebe nga ntonotono wabula nga nnungi kitalo, zaali za ddiba mu langi ya kitaka, kale nga zirabisa bulungi nnyo enju. Era awo waaliwo akameeza akalungi okwali kutuuziddwa TV gagadde. Yalina etterekero omwali ebitabo ebya buli kika. Bwe yalaba kino n'ajjukira nti Mwesigwa yali amugambyeko ku ky'okukola etterekero ly'ebitabo, bw'atyo ne yeewuunya. Yalina ebifaananyi ebiwange mu ddiiro, bw'atyo nnyinimu kwe kutandika okumubuulira nti ono ye taata, ono mwannyinaze Bbeeka, ono kwagala, oyo yali e Bungereza. Ekyo nali nfuna diguri yange e Bungereza, n'ebifaananyi ebirala bingi bye yamulaga. Bw'atuuka ku kifaananyi okwali nnyina, kwe kumugamba nti oyo ssengange. Violet yaseka naye kwe kutulika n'aseka. Violet kwe kumugamba nti oyo bw'aba ssengawo kitegeeza bali bamaama bo, oli ye kojjaawo. Bombi baddamu ne baseka. Mwesigwa kwe kuddamu nti
obwedda nwana kuddamu kulaba ku kasekoko bw'amaliriza okumulaga ebyo kwe kumusaba okutuula amangu n'embiro. Yali aleese akatunda okuva mu kyuma ekinnyogoza ebintu. Bwe yamaliriza okukanywa ate n'amuleetera ennaanansi. Yali agaanye okugirya wabula n'amusaba obutakikola. Violet yakkiriza n'alya, oluvannyuma kwe kumuleetera ebifaananyi ebirala ne batandika okulaba ebyo. Mwesigwa yali musanyufu nnyo okulaba nga mwana muwala yali amuleese okutuuka ewaka ewuwe. Baalwawo nga bali mu bifaananyi balaba. Bwe bamaliriza okubiraba, Mwesigwa kwe kunoonya ekirala eky'okukolera omugenyi we. Yayagala okuteekamu firimu balabe, wabula ono kwe kumutegeeza nga bw'atayagala kulaba firimu. Kye yakola naye nga TV agijjako. Yajja kyeyava atuulira ddala mu ntebe Nakyala mwe yali atudde. Yamukwata omukono kwe kumunywegera awo nga mu kibatu. Yakutamamu katono n'amutunuulira mu mmunye. Violet yawuliramuko ku nsonyi kwe kumwejjako amaaso n'atunula ebbali. Ndi wano nkirowoozaako nti kiyinzika kuwulikika kitya singa bukyanga tutudde wano ng'oli mukyala wange, mba musajja wa mukisa nnyo, oba onfudde omusajja akyasinza okuba omusanyufu. Violet teyanyega. Mwesigwa yasituka we yali atudde n'agenda awali laadiyo n'assaako akayimba kaali ka Lungereza. Yajja ageegeenya. Bw'atuuka awali Nakyala nga naye ali ku lumu olwo nga naye akooloobya. Yasekereza kwe kumukwata emikono gyombi nga bw'amusaba asituke bazinemu. Violet teyagaana. Yasituka ne batandika okubiibya. Baasanyukira nno ddala. Ekisookera ddala oluyimba bombi balumanyi bulungi n'ebigambo ebyalulimu. Oluyimba bwe lwaggwako, Mwesigwa n'asemberera Nakyala n'amunywegera ku ttama. Bw'ayagala okumunywegerera ddala, Violet kwe kumwesikambulako. Kyokka Mwesigwa teyamanya kyali ku Nakyala era yasigala yeewuunya. Violet yakomawo. Mwesigwa we yali ayimiridde n'amunywegera ku ttama, oluvannyuma n'amusiibula. Nga tannafuluma, Mwesigwa yamusaba asigale era amuwulirizeeko. Yali ayagala okumubuuza ku byali bituuseewo ekyenjojo. Eno y'emboozi gye yali ayagala okusookerako ddala okumubuulira nga basisinkanye. Laba ate bw'agisembyayo. Violet yagaana okuddamu okutuula, ekiraga nti yali mwetegefu okugenda amangu ddala. Mwesigwa yamugamba bw'ati, Vanessa, nalabye ekifaananyi kyo mu mpapula z'amawulire nga kuliko n'ebiwandiikiddwako. Olowooza tebikusuule mu mitawaana? Nawulidde nti n'omwami gwe wabadde naye balina emisango gye bamuguddeko. Sikukulingiriza wabula nfaayo bufi. Saagala okomekereze ng'oli mu mitawaana. Tewali kiringa kukugulako musango gwa butemu. N'olwekyo kyembuuza kiri nti gw'olowooza tebigenda kukutwalira mu Vanessa? Violet yanyeenya bunyeenya mutwe. Mwesigwa yayongerezaako ekirala. Nalabye n'amannya nga bakutuumye amalala. Kituufu babadde boogera ku ggwe? Yamwetegereza nnyo wano okulaba obanga oli alinawo enneeyisa ey'enjawulo ng'akoonye ku kyerinnya. Naye munaye Violet yali mutendeke nga tomala gamukanga oba okumukwata ensobi. Newankubadde omulenzi yakoona ku kyerinnya, Violet teyafaayo kubaako kyayogera. Kale ng'alinga atuukiriza enjogera egamba nti atayogedde teyejjusa. Kino kyamuleetera ebirowoozo ebirala kuba kyalinamu endowooza egamba nti oba singa amanya bwe baali bakozeemu ensobi, osanga ayinza okubaako bw'ataasa embeera obutasajjuka. Ekya Violet okusirika kyamulaga nti Nakyala alina ky'amanyi nti n'amannya galabika geegage. Mwesigwa yagenda mu maaso n'okumubuuza bw'ayita omwami gwe yali naye ekyenjojo. Violet yamutegeeza nti yali mukama we ku mulimu era mukwano gwe. Mwesigwa yeeyongera okubuuza bajja batya okukitegeera nti omwana yawambibwa nti era ali kyenjojo. Violet yali tasobola kwanukula kibuuzo kino ne bw'osaddaako enjiibwa.
yasirika busirisi anti nga okukwandukula aba akulimba. Bw'amulemerako kwe kumulimbeera. Yamutegeeza nti abaawamba omwana waliwo ssente ze baali baagala okusooka balyoke babawo omwana, wabula ate bwe batuukayo tebaakola nga bwe twali tuteesezza. Omwana omuto bw'atyo n'attibwa. Mwesigwa yakiraba ng'emboozi eno erimu ebirumira bingi naye n'atayagala kugitwala wala. Olwo yayagala ate amubuuza ebirala kyokka n'ajjukira ate nga yamugambye dda nti eno emboozi yali tayagala kugiwuliriza. Essimu ya Violet yavuga bw'atyo kwe kupapirira okugyanukula. Olwakwata essimu kwe kwanukula nti Lulenti kanzije kaakati ngenda kukukubira mangu ddala. Bw'amaliriza okwogera ebyo kwe kugenda mu mulyango afulume n'ajjukira awo nti tasiibudde munne. Yakyuka kwe kuweereza Mwesigwa Kajjambo nga bw'amutegeezanga bwe yali asiimye byonna. Mwesigwa yamusaba amutwaleko naye nga bulijjo omuwala yagaana. Yali mu bwangu obw'ekitalo. Olwafuluma ekikomera yalowooza nti ajja kwanguwa okufuna emmotoka emutwaleko. Motoka teyagifuna wabula yafuna pikipiki ye yamutwala we yali agenda okusisinkana Lulenti. Kyokka ne Mwesigwa ku luno yali tagenda kusigala. Kale Violet bw'afuluma naye kwe kufuluma n'afuna pikipiki n'atandika okugoberera Nakyala. Yali ayagala kumanyira ddala Violet yaani. Newankubadde yali amwagala nnyo, waaliwo ebibuuzo bingi ku muwala ono ebyali tebinnyonnyolekeka. Kaakano yali akikakasa nti n'erinnya lya Violet lirye. Yasigaza ekibuuzo kimu nti Vanessa yaani. Violet yatuuka we yalina okusisinkana Lulenti. Musajja wattu yali akyali mu kiyongobero ky'okufiirwa mutabani we. Kyokka ku olwo yali asiddwa mu kkomera nga poliisi emutaddeko omusango gw'okulagajjalira omwana ekyamuviiriddeko okufa. Yali ayimbuddwa ku kakalu ka poliisi ka bukadde 2 obwa ssente za Uganda ez'obuliwo. Obusungu bwonna yali ayagala kubumalira ku bampembe bano abatalina kisa. Newankubadde okuwoolera eggwanga nga tekuzza magoba, yali ayagala kubayisa mu mbeera nga naye gye baali bamuyisizaamu ng'afiiriddwa mutabani we. Violet bw'amutuukako kyava mubuuza lwaki yali tagenze waka n'awummulako. Yamwanukula nti yali tasobola kuddaka kwebaka ng'abantu abasse mutabani we gye bali bayinaayina. Violet yamubuuza ku kye baali bagenda okukola. Lulenti kwe kumwanukula nti kye ngenda okuddamu okukola kya bulalu naye ate kigenda kunnyamba okukakkanya omutima gwange. Violet yamubuuza nti kiki kye yali ayogerako. Nga bwe baawamba omwana wange nattibwa nange bwe ngenda okukola. Violet yamubuuza obanga yali ayagala kuwamba baana b'abandi. Lulenti yayanukula mu ddoboozi ekkangufu nti sifaayo oba obwana buto, nange owange yali mwana, si musango gwange okubanga bwazaalibwa abazadde abatumba avaabu. Violet yamwegayirira obutakikola. Tofaayo Lulenti, katuyite mu mateeka tujje kukwata abatemu bano. Wano manya naawe ogenda kuba ofuuse omumenyi w'amateeka, bajja kukukwata bakusibe. Lulenti yamugamba nti tebagenda kukwatibwa kaakati Violet. Gwe kitunulemu, bw'otegeeza poliisi nti abo abasajja bakyamu bagenda kukubuuza obujulizi. Bwe babakwatira mu bibanda byabwe bajja kubavunaana omusango gwa kunywa biragalalagala. Tewali agenda kubavunaana gwa butemu. Yeesooza nga bw'ategeeza Nakyala nga bwe yali yamuyise ng'alowooza nti yali ajja kumuyamba nti naye yali atandise bya kumuwakanya. Yatambula n'agenda bwe yali alese emmotoka ye. Violet yadduka naye kwe kuyingira emmotoka. Yakirowooza nti Lulenti yali agenda ekyali kiyinza okumusuula mu ntata. Lulenti yasimbula emmotoka bw'atyo n'atandika okuvuga endiima. Si bwe budde obwali bugenderedde, kale nga mu kkubo emmotoka mbale. Violet yawulira ng'atidde. Yakanya kumugamba nti Lulenti kendeeza ku misinde, ng'ono tawulira. Yali yeekyaye dda. Ho! Baba.
Agamba nti waliwo we baali batomereganye n'emmotoka endala naye Mukama yazza bibye oli yasobola okubawugula. Violet yaleekaana nga bw'asaba Lulenti okuyimiriza emmotoka. Ono yalinga atawulira kye bamugamba. Bw'atyo n'agenda mu maaso ng'avuga buvuzi. Oluvannyuma ennyo ng'alinga abawamuka mu kirooto kwe kusiba emmotoka omulundi gumu bwe vvi. Emmotoka bagisiba omulundi gumu bwe vvi. N'eryoka ebayuuyayuuya. Mu kiseera kino Violet yali atidde ng'aweekeranga adduse mayiro 1000. Ebbanga eryo lyonna Mwesigwa yali ku pikipiki ng'ajja abawondera mpola wabula okumanya emmotoka yali ewennyuka buweewo yali agoberera kafuufu kokka nga bw'asabirira nakyala aleme kufuna buzibu si ku misinde gye baali batwala. Yatuuka ekiseera nga takyabalengera naye emmotoka bw'esiba kwe kulengera Violet ne Lulenti nga bayimiridde wabweru wa mmotoka. Yeewuunya kyali kivugisa omwami ono endiima ne yeebuuza biki bye baali boogerako mu kaseera ako. Singa teyawulira Violet ng'amuyita erya Lulenti yali agenda na kumuyita muganzi wa nakyala. Violet ne Lulenti baalwawo nga bayimiridde wabweru w'emmotoka. Mwesigwa yalina ebyokusuubiriza bingi wabula ne yeewaayo obutalekeraawo kubawondera. Yali ateekwa okumanya obulamu bw'omwana muwala ono Violet. Oluvannyuma lw'okukakkana Lulenti yakkiriza Violet avuga emmotoka. Bw'atyo yamuvuga n'amuzaayo eka. Mwesigwa yali ayagala kukoma wano addeyo ewuwe naye munnange n'ajjukira olugero olugamba nti okooye banyaga. Bw'atyo kwe kusalawo okwongera okugoberera abantu bano. Violet bw'atuusa Lulenti eka naye kwe kuvuga ng'adda gy'asula ekisaasi. Teyakirowooza nako nti ayinza okubaako amuwondera. Essaawa zaali zigenderedde kale ng'obudde bwa kiro ddala naye munnange Mwesigwa yasalawo obutakoowa amalirize omulimu gwe yali yeewadde. Violet bw'atuuka awaka yatwala emmotoka mu kifo we yayimirira ate we yali alese eyiye. Mwesigwa emmotoka ya Violet yali agimanyi bulungi kale bw'atuukawo n'agirengera yakakasa nti Violet wano waasula. Yali ayagala kugenda naye n'ayagala okusooka okutegeera awatuufu Violet waasula. Ennyumba yali ya kalina kale ng'okwo kwe kuli emizigo omwali musula abapangisa. Violet bw'atuuka ku mulyango oguyingira ekizimbe Mwesigwa kwe kwetegereza okulaba n'amulengera ng'ayingira. Teyamulaba naye agenda okulaba nga waliwo omuzigo oguteereddwako ettaala. Bw'atyo kwe kuteebereza nti Violet asulaawo. Yakwata essimu n'akubira Violet. Yali walako n'amaka gano kale kizibu omuntu okukisuubiriza nti alina gwaketta. Violet yagikwata era agenda okumulengera ng'ali waggulu yeeyagala ng'eno bw'ayogerera ku ssimu. Yamubuuza oba ng'atuuse awaka. Natuuse dda naawe dda. Waliwo mukwano gwange gwe nabadde nnina okusisinkana naye tekyatutte na ddakiika 10 n'enzirayo eka. Violet bw'ati bwe yayogera. Mwesigwa yeewuunya omuwala alimba ekyenkanidde awo. Teyayagala kwanguwa kulamula Violet ono olw'ensonga yakirowooza nti omuwala ono alabika alina ebizibu ng'ate bikwata ku mukwano gwe eyafiiriddwa omwana. Musajja wattu bw'atyo naye kwe kuddayo gy'asula ate era agalangatanya ekiwanga mu ngalo. Wabula bw'atuuka awaka yeebuuza ky'alina okukola okuzuula ekyali kiridde Violet ono ebirowoozo. Omuwala yalina embeera eraga nti waliwo ky'amaliriza obudde bwonna. Nakyala teyali mwetegefu kumubuulira kyaliko. Yakirowooza nti yali yeetaagayo omuntu ayinza okumuyambako okuzuula ekituufu Violet kye yali akolako. Abantu bangi be yali alowoozezzaako naye nga omutuufu ayinza okumuyamba mu kino tannamutegeera. Yakikakasa nti ajja kwetaagayo omuntu ow'okumuyambako. Mwesigwa yasalawo ku olwo abiwummule bw'atyo. Kale kye yakola kwe kugenda anaabeko asobole okuwummulako. Aba yeeyambula essaati kwe kuwulira akapapula mu nsawo ye ey'essaati. Yasooka kulowooza nti oba kapapula ka ssente kwe kukajjayo naye munnange tezaali ssente. Kali kapapula okwetegereza obulungi nga kuliko ebiwandiikiddwako. Yali bbaluwa.
era yasooka kwetegereza wansi kulaba eyagiwandiise. Bw'akiraba nti Violet ye yali ataddeko omukono kwe kutandika okugisoma, yali esoma bw'eti: Vanessa Nakalanda nga 10/2/13. Mukwano mwesigwa, nkimanyi nkulumiza, nsaba kunsonyiwa naye munnange sirina kyakukola. Nkusaba onsonyiwe, nina bingi ebinteganya ennaku zino ebinnemesa okwetaaya, naye nga mu bwangu ddala nja kuba mbimaliriza. Nkusaba tokyusa ndowoozayo gyendi. Nze Vanessa. Eyali agenda okunaba mu kinaabiro yavaayo nga bwe yali ayingiddeyo. Yali mukalu ddala anti nga teyeeyiyeeko wadde otuzzi. Ebbaluwa eno yagisoma emirundi egiwera. Yasooka n'agisoma ng'akyali mu kinaabiro, bw'amaliriza okwambala engoye n'akomawo mu ddiiro kwe kuddamu era n'agisoma. Yagisoma ng'oyinza okulowooza nti oba waliwo ebigambo ebipya ebiyingiddemu. Yasanyuka musajja wattu, ekitegeeza Vanessa yategedde era yakkiriza kye namusabye. Enkeera yabukeereza nkokola okugenda ku mulimu. Yali musanyufu era nga buli muntu asobola okutegeera nti omusajja ddala musanyufu. Bw'ayingira mu office kwe kulowooza kwe yali agenda omuyambako mu kunoonyereza ku Violet. Anti buli gwe yatunulangako ng'alaba tajja kusobola, era buli gwe yalowoozangako nga kye kimu. Oluvannyuma yalowooza ku Sagala. Omuvubuka ono ebbanga lye yali yakamulabira yakizuula nti yali mugezi ate nga mukwata mpola. Bw'atyo kwe kusalawo amukubire ku ssimu. Yamusaba okujja ku mulimu gwe babeeko bye boogera. Sagala yakkiriza. Mukwano baagujja wano Sagala. Sagala yakkiriza. Oluvannyuma lw'okwebuuza ku Violet n'amutegeeza nti tekiriimu buzibu era bw'amaliriza byakola amakya g'olwo Sagala kwe kugenda asisinkane Mwesigwa. Bwe yamulaba Mwesigwa n'awulira essanyu era mu ngeri ey'olusaago yagamba Sagala nti nga nsanyusa okukulabako mbega wange. Sagala yeekanga, yali asanyusa akaseko ne kamuva ku matama. Yalowooza nti oba Mwesigwa yakitegedde nti yali mbega. Naye munnange Mwesigwa yali akyayongerezaako. Yamugamba nti omanyi ngenda kukutuma obeeko gw'oketta, tofaayo omusaala weeguli. Sagala kwe kumwanukula nti naye nze atali mbega ngenda kukuyamba ntya, nze nga simanyi bintu bya kuketta. Ye Sagala. Mwesigwa yamwesooka mangu n'amugamba nti nange siri mbega naye ennaku zino kye ngenda okukola sirina budde kugenda kusoma bwa mbega. Gwe mutwe gw'essuula eno. Sirina budde bugenda kusoma bwa mbega. Bwe nakulaba oli musajja mugezigezi, amazima osobola okunnyamba. Nyamba muganda wange, ate bambi siri mu bya lusaago, ndi mumalirivu ku kye njagala okuzuula. Sagala bw'alaba omusajja mumalirivu kwe kumubuuza ku kye yali ayagala amukolere. Mwesigwa yalumuviira ku ntono nti alina omuwala gw'ayagala, kyokka omuwala alabika ng'alina bingi by'atannamubuulira, nti oba si ekyo ng'alina obuzibu obw'amaanyi, kale ng'ayagala kumuyamba bwe kiba kyetaagisa. Sagala yakimanyirawo nti ono ayogera ku nnakyala Violet. Yamutegeeza nti ayagala kumanya akola mulimu ki, amannya g'amatuufu yaani. Bw'ayogera ku ky'amannya, Sagala yatya ne yeebuuza lwaki omuvubuka ono yali atandise n'okubuusabuusa erinnya lya nnakyala, era mu kwanukula yasooka kumubuuza amannya g'omuwala oyo yaani. Nga tannayanukula ky'amannya, yakwata mu tterekero ettono ery'omu ofiisi n'aggyayo ebifaananyi n'abiweereza Sagala. Ebifaananyi yabiyisaamu amaaso ne yeewuunya enkolagana ya Violet ono ne Mwesigwa we yali etuuse. Kale yali amanyi Violet okusisinkana Mwesigwa aba ku mulimu, naye mu bifaananyi ate kyali kiralamu. Sagala yatandika okumukemekkereza n'amubuuza gwali mukolo gwaki guno kwe beekubiza ebifaananyi. Ono kwe kumutegeeza nti gali mazaalibwa ge, kirabika mwanyumirwa bulala era omukolo gulabika gwali gw'amaanyi. Mwesigwa yasekerezanga eno bw'akasuka emikono emabega ku ntebe kwe yali atudde. Yamugamba nti omukolo gwali gw'amaanyi, nti era baanyumirwa bulala newankubadde baali babiri bokka. Sagala yatandika okukirowoolereza ddala nti Violet
alabika yatuuka ekiseera n'aganza omuvubuka ono. Bw'atyo kwe kusaba Mwesigwa amubuulire byonna nga bwe biri asobole okumanya obulungi omuwala ono. Mwesigwa yamutegeeza nti kye nasembayo okumutegeerako asulayo kisaasi era neewuwe mmanyiiwo bulungi. Amannya mbadde mumanyi nga Vanessa, naye eggulo lwe nakitegedde nti omuwala ye Violet. Muwala mugezi nnyo, ali mu myaka nga 25. Nina ennamba ye y'essimu n'ekirala yannyamba okuzuula mmanga nzaala. Sagala yamubuuza obanga n'ekyo kyali kigenda kubayambako mu kunoonyereza. Mwesigwa yamutegeeza nti simanyi, naye munnange y'emu ku nsonga lwaki mwagala. Kugamba nti y'emu ku nsonga emunjagaza so si lwaki mwagala. Mbadde njagala omugoberere, sitegeeza nti buli walaga wabula mu byakola osooka kuzuula akola biki, kubanga sikakasa nti kitunzi wa bizigo nga bw'aŋŋamba. Nsonyiwa okukuteganya naye nasaba kunnyambako. Omanyi ntunudde mu bantu bonna benkolagana nabo, naye mbuliddwamu ayinza okunnyamba okuggyako ggwe. Sagala yamugumya n'amugamba nti ajja kumuyamba mu kye yali amusabye. Mwesigwa yatandika nakusomera Sagala nnamba ya Violet ey'essimu okuggyako okugezaako okukola ebikolemu. Ennamba ya Violet yali agirina mu ssimu ye. Mwesigwa yakwata ensimbi eziwerera ddala emitwalo 10. Obusimbisimbi. Bwe yakwata emitwalo 10 n'azikwasa Sagala okumuyambako mu kye yali agenda okukola. Yamusaba okumukubira essimu amutegeeze ebyo byonna by'anaaba afunyeewo. Sagala kwe kunyeenya omutwe okumukakasa nti yali ajja kumukubira essimu bwe kinaaba kyetaagisiriza. Bwe yali asituka afulume agende, Mwesigwa yamuwa amagezi ku ngeri y'okusisinkanamu Nakyala asobola okumukubira essimu n'okumugamba nti oli munnamawulire nti era oyagala kumanya ku byaguddewo ekyenjojo nga bw'omugumya nti togenda kumuwandiikako bimwonoona. Nkakasa ajja kwagala okubaako kyayogera n'okuwolereza mukwano gwe eyagguddwako emisango. Sagala yawulira nga afa enseko. Kakati Violet yali Violet eyajja okuketta baali batandise okumuketta. Wow! Mwesigwa yasigala asabirira kimu, omuvubuka ono asobole okumuyamba okubaako ekipya ky'azuula. Era Nakyala abe nga si mumenyi w'amateeka, anti nga kye kyokka ekyali kiyinza okumuziyiza okusaba Nakyala okufuuka muganzi we. Kati olwo bw'abeera mukuumusajja, ate mune mulimu abasajja abatatya bakaabasajja ye nga alumba bulumbi. Ekyo teyakirowoozaako. Agamba nti okusinziira ku kiseera kye yali amanyidde Nakyala, ng'akikakasa nti Nakyala alabika yalina bubeezi bizibu byali bimuleetera okumulimba olutata. Yali mutuufu. Violet okulimba n'obutaba mwanjulukufu eri Mwesigwa, ensonga yali nti yaliko by'amaliriza. Mukazi wattu mu mbeereza eza bulijjo teyalina buzibu wadde n'akamu, naye omulimu gwamuwalirizanga okulimba. Mwesigwa yasiiba alindiridde agafa ku Nakyala n'ebyo ebyali bizuuliddwa. Engeri gye yali omuntu ayagala ennyo okusoma n'okuwandiika ebitabo, yawandiikanga mu biseera bye eby'eddembe. Yasalawo okuwandiika olugero lwe ne Nakyala. Yawandiika olugero ng'alutuumye okwalinga okusaaga. Ani yatuwandiikira ekitabo kino? Mwesigwa oba? Mwesigwa yawandiika olugero lwe nga lugamba okwalinga okusaaga, nga lutandikira ddala omulundi gwe basookera ddala okusisinkana ne Nakyala. Yalina omuze ogw'okwegumya buli lwe yatuukanga okuwandiika ku kintu ekyewuunyisa ku Nakyala. Yakigoberezanga okunnyonnyola lwaki kyali mu ngeri gye kyaliwo, okugeza bwe yatuuka okuwandiika ku ngeri Violet gye yakukulira ebyama. Yakinnyonnyola nti kye kyakola n'obunyuvu bw'olugero lwabwe, anti batuuka n'okwongeramu omukesi Sagala. Olugero lw'essuula 8 bugenda okuwungeera ng'ettaano azimaliriza.
Kati agamba nti tombuuza kyatuuka ku lugero lwe mu maaso eyo nga akitegedde nti mbega we ntegeeza Sagala ne gwe yali abega ntegeeza Nakyala Violet baali bamanyiganye. Sinnategeerera ddala byaddako okujjako nja kukusaba obe mugumiikiriza kubanga oli bw'aba asumulula ate tekiba kirungi kululunkanira biyiika. Sagala bw'asiibula Mwesigwa yagenda butereeve wa Violet anti baali baludde n'okulabagana. Bukya Violet atandika kukola ne Lulenti baali tebasisinkanangako ate ne mu kuziika omwana wa Lulenti Sagala teyafuna mukisa kwogeramukko naye. Bw'atuuka awaka Violet yamwaniriza yamubuuza ebifa ku mulimu anti yali aludde okugendayo. Omusango guno gwali gubafuukidde ekyambika anti nga teguggwa ate nga guleese n'ebiwundu bingi. Sagala yamubuuza we baali batuuse mu by'okunoonyereza ku bakyamu. Yamwanukula nti embeera ebadde nzibu nnyo ennaku ezo okuva lwe twafiirwa omwana wa Lulenti. Saagala kwetantala bantu abo nzekka ate nga omuntu ayinza okunnyambako Lulenti akyali mu kukungubaga. Ekirala ebirowoozo bye tebinnadda mu nteeko anti eggulo limu yabadde ayagala na kuwoolera ggwanga ng'awamba omwana. Sagala yeekanga kyava abuuza omwana waani gwe yabadde agenda okuwamba. Violet yamwanukula nti omwana wa Kibanda, naye sigenda kukugamba nti Kibanda olw'ensonga nti sinafuna bujulizi bumala obukakasa nti Kibanda. Tugenda kuddamu okukola mu nnaku ntono era abakyamu tujja kubafuna okuggyako obuzibu obulala obuliwo bwa poliisi anti yabiyingiddemu mu kunoonyereza ku bantu bano okuva bwe kiri nti mu kwewozaako kwaffe twabategeeza ku bantu be twali tusuubiriziba nti be baali emabega w'ekikolwa ky'okutta omwana. Sagala yamusaba okuba omwegendereza nga bw'amutegeeza nti abantu abo bayinza okumutuusaako obulabe. Violet yamutegeeza nga bwe yali obulindaala nti era amweŋŋanga nga eyiye basima. Sagala yali asituka agende nga yeerabidde n'ensonga ya mukwano gwe eyali amutumye. Yagamba Nakyala nti boyfriend wo antumye okukubuuza lwaki omulimba. Yamubuuza ani gwayogerako. Sagala n'aseka kwe kumugamba nti leka naawe kwebuzaabuza, omusajja atuuse n'okusasula mbega okuzuula lwaki omulimba. Violet teyakirowooza nako nti ayinza okuba mwesigwa. Taba kuba Sagala kumubuulira yali tasobola na kukiteebereza. Violet yabuuza Sagala nti obanga mwesigwa yali akitegedde nti ono mbega naye n'amwanukula nti nedda, lwaki yandibadde asaba Sagala okumukolera. Ekyo Nakyala kye yali yeewuunya nti yandibadde asobola okugamba omuntu omulala yenna naye okubuulira ku Sagala ayinza okubanga yakitegedde nti mbega kwe kumutuma omulimu nga guno. Sagala yategeeza Violet byonna Mwesigwa bye yali amubuulidde. Yayongerako nti bw'aba yakitegedde nti ndi mbega kitegeeza nti akimanyi nti naawe oli mbega. Violet yasinga kwewuunya Mwesigwa okumanya waasula. Yasigala yeebuuza eyabuulidde Mwesigwa gy'asula. Violet yasiriikirira n'amanya munda ye nti Mwesigwa mu mazima ajja kukitegeera nti yali mbega. Sagala yamwanukula nti kyekiseera omwesaleko. Ffenna ekituufu tukimanyi nti Mwesigwa si mukyamu, wabula jjawo enkolagana gye mulina wakati wammwe okutaasa ebizibu ebiyinza okuddirira. Sagala yalina kye yali tamanyi nti Violet toyinza kumala gamwawukanya ku Mwesigwa otyo, anti yali amwagala bya kitalo. Kale ng'embeera yonna eyali eyinza okumufuula omubi ewa Mwesigwa yali tagyagala, ng'era bwe kuba okugikomya ng'akikola singa aba asobola. Yakimanya nti singa Mwesigwa akizuula nti yali mbega okuviira ddala lwe yamusisinkana nti era teyali ntuuko wabula okuba ebipange ng'ajja kumunyiigira n'awulira nga yejjusa. Sagala alaba ono abulidde mu birowoozo kwe kumubuuza nga bw'aseka nti kiki maama, ekyokwawukana ne Mwesigwa kye kizibu wadde oba tekigenda kusobokera ddala? Violet teyanyega. Sagala kwe kwongerezaako nti Mwesigwa tetukyamwetaaga, effumu twali litunuuza luuyi lulala. Ono yamubakira mangu n'amugamba nti bwe tuba tetukyamwetaaga gw'obadde onoonyaayo ki?
ogulaba omukwano. Sagala yeeyongera okuseka nga bw'amutegeeza nti Mwesigwa yali mukwano gwe ng'alina okumuyamba okumukettera ku mukazi gwe yali tategeera bulungi. Ne Violet kwe kumugamba nti naye yali tasobola kumwesonyiwa lwa nsonga yali afuuse mukwano gwe. Munnange, Sagala yeeyo yayongerezaako nti Nalulenti bwe yagamba nti oyo omulenzi alabika mulungi mu kumatiza, alabika yali mutuufu. Kaakati olaba ffe mbiriri. Aba akyagenda mu maaso n'okwogera ebyo, essimu n'evuga. Mwesigwa ye yali akuba. Essimu yagikwata n'agiteeka ku kutu. Olwali okuteeka ku kutu, ssebo oli kwe kumubuuza obanga yali asobodde okwogeramukko ne Violet. Yamulimba nti naakawukana naye ku ssaawa eno yennyini. Omanyi nina omwami ampise ku mulimu eyo, kaŋŋende musisinkane enkeera nja kutandikira awo. Oli aba akyamubuuza kyategedde. Ono ne yeefuula ali ku bwangu ennyo bw'atyo n'ajjako essimu. Violet yabuuza Sagala Mwesigwa kye yali amubuulidde, n'ono kwe kumugamba nti omusajja tamuwadde kubaako kyabuuza. Nga bakyesimbye mu nnyumba, laba ate n'essimu ya Violet bwevuga. Ekyasinga okwewuunyisa Sagala, olwalaba nti Mwesigwa yakuba essimu n'agikwata n'akamwenyumwenyu ku matama, era nga bw'afuluma ebweru ku lubalaza. Yali ayogera mpola nnyo nga tosobola na kuwulira kintu kyonna. Yamwetegereza nga bw'alumaaluma enjala, bw'ava wano n'aweeweeta ekimuli ekyali awo ku lubalaza. Yakikakasa nti Violet yali ayagala Mwesigwa, si ku nsiira gye yali asiiramu ku ssimu. Ono si ye Violet owa bulijjo gwe yali amanyi omukalukalu. Bano abatajja busera. Yasigala yeewuunya amaanyi g'omukwano agaali gasobodde okumenyaamenya Nakyala. Enkeera bw'asisinkana Mwesigwa yamutegeeza nga bwe yali asobodde okusisinkana Nakyala, wabula ne batasobola kwogera bingi. Ono yakyamuka ng'ayagala okumanya akatono ako kabadde ku ki. Yamugamba nti omuwala kitunzi, kirabika kituufu, olw'ensonga nti nange yaŋŋambye ekintu kye kimu. Mwesigwa yamubuuza baatandise batya okunyumya emboozi okutuuka ku ekyo ku lunaku olumu olwo. Nabadde njagala ng'olabye bulabi byakola, wabula nga si kukugambira awo kubanga era asobola okukulimba. Naye era si wabi, weebale kunkolera ekyo. Musajja ate yali ayagala kumanya akawonvu n'akaggamu kino. Yamutegeeza ng'enkeera bwe yali agenda okuddayo okuketta Nakyala. Weebale nnyo musajja munnange, omanyi saagala kukola kino, naye munnange kye nina okukola mu kaseera kano olw'ensonga ye si mwetegefu kulaga kyali, ekirala njagala kumuyamba. Ayongera n'agamba nti enkeera Mwesigwa yali alowooza nti Sagala agenda kugoberera Nakyala nga bwe baali bakiteeseteese, naye si bwe gwali. Tewaali nsonga lwaki Sagala yalina okugoberera Nakyala, lwa nsonga yali amumanyi endya n'ensula. Okuggyako kye yalina okukola kwe kuyiiya ebyokulimba Mwesigwa, anti yali amusuubizza okuba nga amuyamba. Mukadde ako kennyini Sagala yakwata ekkubo nga yeddira ku mirimu gye. Nga we yali akisuubirizza, Mwesigwa yamukubira akawungeezi ssaawa nga 12:30. Bw'amubuuza oba waliyo ekipya, n'ono kwe kumutegeeza nti yali akikakasizza nti omukyalo ono akolera kampuni ya bizigo, nti era yali kitunzi. Mwesigwa yamubuuza obanga yazzeemu okwogerako naye, wabula ono n'amutegeeza nti ku olwo yali tafunye mukisa kwogerako naye. Mwesigwa yamutegeeza nti Vanessa alina ekizibu eky'amaanyi, simanyi oba nnyinza kumuyamba ntya. Nga nakamusisinkana yali mwangu nnyo, wabula yatandika mpolampola okukyuka. Nze nkyateebereza kiri nti ebintu birabika byatandika okukyuka mu bulamu bwe nga bawambye omwana wa mukwano gwe. Simanyi bwe nnyinza kukakasa ekyo. Ennaku zeetooloola
ebbanga ne liwerera ddala nga Mwesigwa takubira Violet ne Nakyala gye yali yayagalanga okukubira Mwesigwa essimu naye ng'atya nti kiyinza okulabika obulala. Yafuna okutya nti oba Mwesigwa yakizuula nti yali amuketta. Ebbanga lyonna Mwesigwa lye yatumirangamu Sagala okugenda okuketta Violet yakomangawo ng'amugambanga bwe watali kipya kyazudde ku mwana muwala ono ekyenjawulo. Olwali olwo Sagala ng'ayitira ku mulimu Mwesigwa gy'akolera. Nga bulijjo yamwaniriza baatandika okunyumya era emboozi yagwa amakerenda. Baba bakyanyumya essimu ya Sagala n'evuga. Teyayagala balala kuwulira mboozi ye. Bw'atyo yafuluma ebweru gye yayanukulira essimu n'ayogera n'oyo yali amukubidde. Oyo yali amukubidde teyali mulala wabula Violet ng'alina emirimu gy'amutuma okumuyambako. Sagala yali yafunamu olutondotondo Violet bwe yamusuulawo n'atandika okukola ne lulenti. Bw'atyo omuntu eyasitukirangamu nga bamutumye ku luno yasalawo addeyo badde ku mboozi yaabwe ne Mwesigwa. Yali alowooza nti agenda kubeerawo akaseera katono naye laba bwe yeerabirira ddala. Baanyumya ne yeerabira n'okugenda Nakyala gye yali amutumye. Sagala yasituka we yali atudde n'agendako emmanju aba yakafuluma bw'ati essimu ye n'evuga. Mwesigwa agenda okwetegereza akuba nga kuliko Violet. Musajja wattu teyalina muze gulingiriza oba okwanukula essimu ezitali zize. Yeewuunya lwaki Violet yali akubira Sagala kwe kutandika okuteebereza nti oba ono alinayo Violet omulala gw'amanyi kale si y'oyo gye yamusindika okuketta. Bw'abanga ye Violet gw'amanyi yeewuunya enkolagana yaabwe bwe yasobodde okukula amangu bw'etyo. Essimu yasirika naye mu kaseera katono neddamu okuvuga ekitegeeza yenna eyali akuba yali mumalirivu. Mwesigwa yakemebwa okukwata essimu eno banaye Sagala muntu akwata essimu eteriiye. Yakemebwa n'agikwata era kye yakola teyakirowooza nako nti Sagala ayinza okumusanga ng'ayogerera ku ssimu ye. Munnange kyamwewuunyisa okuwulira ng'eddoboozi lya Violet gye liri ku ssimu. Violet yatandikirawo okuyombesa nannyini ssimu nti naawe Sagala simanyi ky'olowooza. Nakugambye dde okukwata ekkubo ogende ku ofiisi onfunireyo fayiro ey'okubiri ku musi. Munnange Juliet ng'ayombera ku ssimu. Ng'amuyombesa yagamba nti yatandikirawo okuyombesa nannyini ssimu nti naawe Sagala simanyi ky'olowooza. Nakugambye dde okukwata ekkubo ogende ku ofiisi onfunireyo fayiro ey'okubiri ku musango gwe baali bavunaana Mwesigwa. Mama simanyi kiki ky'ofuuse. Ofuuse kiki? Kitawe yabulwa kyayanukula bw'awulira engatto ku lubalaza kwe kumanya nti Sagala alabika akomawo munda. Teyayagala kumusanga ng'akyayogerera ku ssimu ye. Bw'atyo kwe kugijjako n'agizza we yali agisanze. Maama wulira obuswavu. Kyagala kuntuuza mu katu. Bw'atuuza munne mu katu baaba. Oli bw'ayingira okumutegeeza nti ku ssimu kuliko amwagala. Sagala yapapirira nga bw'agamba nti bannange nga nfudde neerabidde bannange okwogera bino nga bw'akwata essimu ye n'okusitula ensawo ye okuva ku mmeeza kwe yali abiwummuzza. Mwesigwa yeewuunya yali awulidde erinnya lye mu ebyo Violet bye yali abuuza Sagala. Yakikakasa nti abantu bano baali bamanyiganye ng'ate balina kye bakolera mu nkukutu. Yawulira ng'atazzeemu okukyawa emikwano. Nange njikyawa. Kaakati laba yali asisinkanye Sagala ng'amufudde mukwano gwe so nga naye yalina byamwagalako. Yakimanya nti Sagala yali agenda kusisinkana Violet mu kaseera akatali keewala. Kale Sagala bw'afuluma naye n'afuna ebisumuluzo by'emmotoka naye n'afuluma. Zinadde okunywa. Yalinnya emmotoka ye n'agoberera Sagala bw'atyo nga n'ono jadda n'oli jadda n'ono jadda.
kannabwala ng'omulalo kakwata eminyira. Munnange ekyewuunyisa okuvaawo we yali akolera okutuuka Sagala we yali akolera waali Kinnyana Mpindi. Ekyamuwa obuzibu kwe kuzuula ekituufu Sagala kye yali akola wano. Ofiisi z'abano tekwaliko kapande kalaga ndagiriro oba okulaga bye baali bakola. Naye munnange ennaku zino ensengeri gyetabanguseemu yakimanya nti buli kintu ky'okola okiteekako omuwendo gw'essente. N'ekirala newankubadde abantu abamu baagala nnyo emirimu gyabwe era nga bagoberera amateeka n'ebiragiro ebibafuga. Kubamu si bwe kiba. Kale Mwesigwa yakimanya nti asobola okweyambisa ebyo byombiriri. Yalaba Sagala ng'afuluma mu ofiisi yaabwe naye yali takyetaaga kumugoberera kubanga yali akitegedde nti agenda kusisinkana Violet awaka. Kye yali yeetaaga okuzzaako yoyo omuntu asobola okumenya ku mateeka. Liba teriri busa nga wabaawo omuvubuka n'omuwala abaafuluma mu ofiisi eyo y'emu. Yayagala okubaako kyababuuza wabula n'atya. Era waafulumayo omuvubuka omulala. Oyo nno yasooka kumwewuunyisa olw'endabika ye. Yali ayambadde essaati ya mikono miwanvu ng'ayambadde n'ettaayi kyokka nga amapeesa g'essaati abiri gaakuukako. Galo olabye obutaba na buvunaanyizibwa ng'amapeesa gaakuukako. Kale ng'omulaba n'omubiri munda muli. Nga yalina kijangajja ng'obuliri bw'embwa. Yalina enviiri nnyingi ku mutwe. Saagala muntu aduumuusa. Yalina enviiri ku mutwe okwo nga kwogatta n'omulevu gwe yali aludde okusala nga gwonna gusakaati. Saagala. Omusajja gwe yali asibisizza empale nga gwonna gukunjubuse. Kivubuka kyali kirina kijangajja. Bw'asembera yenna ng'essaati gy'ayambadde erudde nga tegololwa. Kale kwe kugamba nga alabika bulala nnyo nga talabikamu buvunaanyizibwa wadde. Yamuyita noono kwe kusemberera ddala ku mmotoka Mwesigwa we yali atudde. Mwesigwa kwe kuwanguwa okumugamba nti ku buli kigambo kye yali agenda okumugamba kwaliko omuwendo. Omuvubuka ono yali tategedde bulungi kye yali amugamba. Kale noono kwe kwongera okubimuddiramu nti nina kye njagala okumanya kubamu ku bakozi banno b'okola nabo wano. Naye njagala tuteese nkusasule onkolera ekyo. Aba asimbula agende. Mwesigwa n'aggyayo akapapula k'emitwalo 5. N'agimulaga. Eyakola ssente eno yakola bubi nnyo yakola ssente. Kale omuvubuka yali yeekalakaasizza. Yakyuka n'akomawo yekka n'atuula munda mu mmotoka mbu ng'alabye ake5. Omuwendo nga yagusuula ake5. Omuvubuka akola mu bwambega. Ekivubuka katika k'emitwalo 5 ne kakuzza katolo we bakusalako omutwe kubanga bakulaza ake5 amalusu ne gakuyiika. Omuvubuka n'addamu n'atuula mu ntebe. Mwesigwa yamubuuza buli kyonna kye yali ayagala nga naye bw'amwanukula. Kale mu kaseera katono yali akitegedde nti ebbanga eryo lyonna Violet ne Sagala baali bamuzannyirako buzannyo bwabwe. Bingi bye yajjukira kwe yandibadde asinziira n'okukimanya nti Violet yali ku mulimu. Bw'ajjukira ku lunaku lwe baamuzannya katemba nga Violet yeefudde atamanyi Sagala lwe baali ku bbiiki. Mwesigwa n'awulira ng'afa ennaku. Yali afiiriddwa abantu 2 omulundi gumu, mukwano gwe Sagala n'omukyala gwe yali akyasinza okuwa ekitiibwa era gwe yali atandise n'okulowoozaako nga mukyala we. Bw'asasula omuvubuka ssente ye yafuluma. Musajja wattu n'asigala nga ali awo bikyamusobedde. Kaakati ani yandibadde asasulira omusango guno okuddamu okunoonyerezebwako? Bwe baba babadde bakola okunoonyereza kuno era babadde batuuseewa, yabulwa ekyokwanukula. Yasalawo obuteerumya mutwe ng'alowooza, n'asalawo abiwummule. Agamba nti
Mwesigwa yaddamu okwemalira ku mirimu gye ng'asazeewo okwerabirira ddala Violet. Yakeeranga nnyo mu bunyonyi ate n'akomawo mu Kawooza Masiga. Abantu bangi nga mwemuli ne kitaabwe batandika okwewuunya. Yafuuka muntu wa njawulo nnyo okuva ku oyo eyasooka okukola mu kampuni eyo. Yali mwetoowaze, mukozi, ayamba ate nga mwejjumbize mu buli kintu. Akatabo ke yali atandise okuwandiika mu bulamu bwe ne Nakyala kaamulema okwongerako anti ng'alaba kaali kajja kutuuka kawuubaaze abasomi be. Naye oluvannyuma yasalawo okukayiiyizaako ekitundu ekirala ye kye yali asuubiranga kwe yalina okukomekkereza Nakyala, era mu kaseera katono yali akafulumizza, era mu kaseera ako akatono ne katunda bya nsusso. Abantu b'eddandoza baali bo basoma ebitabo munnange. Violet bwe yalaba ebbanga ligenderedde nga talaba ku Mwesigwa, yafuna okutya nti osanga omusajja yali amuggyeko ebirowoozo ebyembi ye mukazi wattu ng'akola butasamu oyo amalirize omusango guno. Awo balyoke batandika omukwano gwabwe ne Mwesigwa watali abakuba ku mukono. Yasooka ne yeegumya naye yatuuka n'atendewererwa nga takyasobolera ddala kukyebeera eky'obutawuliza Mwesigwa. Ekirala yali afuna okujeregebwa okuva eri Sagala, era lumu lwali lwa 6 n'akubira Mwesigwa essimu. Musajja wattu bw'alaba ennamba ya Violet yeewuunya anti yalowooza nti osanga ekigendererwa ky'omuwala kyali kiwedde nga kati yali takyetaaga kumukubira. Yali tamanyi kyakumugamba naye Mukama yamuyamba. Violet n'amwesooka n'amubuuza lwaki yali amukyaye obwenkanidde awo. Emboozi yagaana okuwera anti buli omu ng'atya okwogera ekisukkiridde. Kale baatuuka kuva ku ssimu nga Violet takitegedde oba nga akyali muganzi eri Mwesigwa oba nedda. Bw'ava ku ssimu yatandika okwenenya ng'agamba nti singa bwe yakizuula nti Mwesigwa teyali mukyamu yamubuulira amazima, bino tebyali badde tebimutuukako. Omuvubuka ono yali amwagala nnyo. Mu mazima yali asazeewo okuleka ekintu kye yali asinga okwagala n'okumanya eky'obwambega asobole okufuna omulenzi ono. Yafuba okulaba ng'asigala mu musango guno ng'ayagala gukolebweko bulungi Mwesigwa aleme kufundikira ng'ali mu buzibu. Naye ng'atudde awo ku buliri yakirowoozanga mu byonna tewali agenda kumutegeera. Mukazi wattu yali talina nsobi gy'akoze okuggyako okufuba okukola omulimu gwe mu butuufu bwagwo. Yatuuka n'ekiseera nga takyafaayo ku bya ssente ng'ali ku kimu kyakuyamba Mwesigwa. Yalowooza ebigambo bingi naye tekwali kirowoozo kya kwesonyiwa Mwesigwa, era agenda okusika ebikunta okwebikka ku ssaawa 7 ogw'ekiro ng'afunye ekyokukola. Yasalawo abukeereza enkokola agende ku mulimu gwa Mwesigwa amubuulira amazima gonna agaali gakwata ku musango guno. Eyasoze obubi omulabira ku nkeera, essaawa okugenda okuweera 4 ez'enkya nga Nakyala mutaka ku mulimu Mwesigwa gy'akola. Mwesigwa eyali mu ofiisi ng'aliko byawandiika agenda okutunulako ebweru mu ddirisa ng'alengera Nakyala. Yamwekanga era yeebuuza ekyandibadde kimuleeta ku mulimu gwe ate ku makya okwo. Yafuluma ebweru okugenda okumusisinkana. Olwali okutuuka we yali ayimiridde oli n'amwesooka nti Mwesigwa, nsaba kunsonyiwa mukwano, nina bingi nnyo ebyo. Abakyeyongera maaso okwogera, Mwesigwa n'amusala ekirimi nga bw'amusaba agende bayingire mu ofiisi. Yamulagawo okutuula era ng'omutendeke bw'akkalira mukazi wattu n'amwebaza. Nga yakamulaba wali wabweru yalina ebyokwogera bingi, wabula ate wabitandikira wasooka ne wamubula ng'ayingidde. Ne Mwesigwa yalinga amwekobaanidde anti naye yagaana okubaako kyayogera ate ng'ayimiridde awo mu maaso ga Nakyala. Oluvannyuma Violet yasobola okwekuŋŋaanya kwe kutandika okusaba Mwesigwa ekisonyiwo. Nkimanyi ogenda kunyiigira nga nkubuulidde kino naye munnange saakikola lwa kigendererwa kya kukulumya. Emirundi mingi nange nakemebwanga nkubuulira amazima naye nentya. Mwesigwa ekyo kyenkola era gwe mulimu. Nali manyi nkola kituufu kale nga saagala kukyonoona. Mwesigwa yamubuuza ng'amutunuulidde mu munye nti okwonoona ki Violet?
Yakanga ng'ona muyise Violet yali yamanyira kumuyita Vanessa. Wali osobola okunnimba ebirala byonna ekyerinnya n'okireka. Nkuba akafaananyi nga museka ggwe n'essagala olw'engeri gye nnali neeyisaamu ng'omugwagwa. Violet yamutegeeza nti tewali mulundi nagumu lwe baali bamusekeredde okuggyako okubeewuunyisa olw'amagezi ge. Mwesigwa yasekereza kwe kumugamba nti kiki kye wali ogenderera. Kunsikiriza nkwagale kikwanguyize okunkozesa okufuna by'oyagala mu bwangu oluvannyuma ogende oba. Si bwe gwali Vanessa munne wa Violet. Violet yakkiriza nga bw'ayongerezaako nti naye ne bikyukamu Mwesigwa. Oluvannyuma aba akyayongerezaako Mwesigwa kwe kumugamba nga bw'aseka ng'omuntu akeneka nti togezaako kunnimba Violet nate. Singa byakyuka bino wandibadde wabiŋŋamba dda. Tewandindese kufuuka musirusiru mu maaso go ebbanga lino lyonna. Mu mazima wandeetera n'okulowooza ku by'omukwano wakati waffe era nti tusobola okuba abaagalana. Mwesigwa yatambula kyava asembeza entebe n'atuulira ddala awo mu maaso ga Violet. Yakasuka emikono gye gyombi mu bbanga n'amugamba nti simanyi lwaki sirina mukisa mu mikwano, bonna bakomekereza bandiddemu olukwe. Yatunuulira Violet n'amubuuza nti kakati obadde osaba nkukolere ki nnyabo. Violet yali muwala mugumu ng'ejjinja naye ate ng'omukwano gumunafuya nnyo. Yatulika n'akaaba anti nga tamanyi ngeri yakumatizaamu Mwesigwa kukyusa ndowooza mbi gye yamulinako. Mukazi watu bingi bye yayitamu olw'okwagala okutaasa omulenzi ono naye ye yali tayinza kukitegeera. Okukwata ekkubo okuva yonna gye yava ajje wano okusisinkana Mwesigwa yali akikoze lwa mukwano naye ate omulenzi yali amulaze obusungu obususse. Yeeyongera n'okunnyonnyola Mwesigwa amusonyiwe. Mwesigwa nsonyiwa mukwano, nkwagala nnyo, yensonga lwaki bannange, yensonga lwaki ndi wano naawe. Nakola ensobi nnyingi naye nsaba kunsonyiwa. Sisobola kugumiikiriza ekyokunneewala. Mu mazima tokyankubira na ku ssimu, tokyafaayo wadde. Mwesigwa yalina omukwano mungi eri omuwala ono. Kale nga ne bw'akaaba obukaabi ng'amaziga ge galina engeri gye gamukosaamu munda muli. Yatambula n'agenda awaali oluggi n'alwesigama gy'ava ng'akubyeyo amabega atunudde ebweru. Yali tayagala kulaba nakyala ng'akaaba. Violet bye yali ayogera yali takyabiwulira olw'ensonga yali atolotooma nga bw'asikondoka. Mwesigwa yali ayagala Violet naye obuzibu nga buli nti yali tamanyi obanga kati yali amutegedde ekimala nga tewakyali bya bulimba mu bulamu bwe. Yatyanga nnyo ekirowoozo ekigamba nti wayinza okubaawo ensonga ey'obulimba endala mu bulamu bw'omuwala ono nga bwe gubadde emabega. Ndi mugezi nga mubuulire wano we yajjukirira ebigambo bye yasomako mu katabo k'Oluganda akamu nga bigamba nti abaana abawala n'abalenzi baabafuniranga bufuniza abaagalwa ab'okufumbiriganwanga nabo era nga ababa bafunira baba bamanyi bulungi amaka omuva abaana bombi. Naye munnange ye musajja wattu ogwo omukisa teyagufuna. Yali alina kwefunira omukyala ow'okuwasa. Olwo yalina kukola atya okumanya amaka gye bazaala omuwala ono? Olw'ensonga eyo yalina kubiyitiramu bakadde be. Bituuse naawo. Byonna ebyo yabirowoozaako ng'ali awo ku mulyango we yali ayimiridde. Lwaki takakyawa? Olw'okuba nti Mwesigwa yali muntu mulamu nnyo ate nga wakisa, yafuna ekisa eri nakyala. Ekirala yali muntu amanyi okwebuulirira. Kale akabanga ke yamalaawo ku mulyango. Njagala nnyo abantu abamanyi okwebuulirira. Njagala nnyo abantu abamanyi abalina bassenga b'emitima gyabwe ne baddaawo ne bakubaganya naye newankubadde bambi kino kiriwo ekiti kaneddemu. Mbaagala nnyo abantu bwe batyo, mbatumidde abatakalambira. Ayogera laga nti
yafuna ekiseera nakyala ekirala yali muntu amanyi okwebuulirira kale akabanga ke yamala awo ku mulyango kaali kamumaze okukitegeera nti omwana muwala ono yalina okumusonyiwa ng'afunye n'ensonga nti mukazi wattu yali akola mulimu gwe. Ekirala yessa mu kifo ky'omuwala ono n'alowooza nti osanga naye yandikoze ekintu kyekimu singa ye yali akola omulimu ogwo. N'ekisembayo bwe kiba nti Violet naye yali amwagala, yali afunye ensonga eyali egenda okubayamba bombi. Yasalawo ensonga okugiyingizaamu abakulu, okubayamba, okubalungamya, okutuuka n'okukyala ewaabwe wa Violet baddiŋŋana. Tufudde. Yakyuka n'atunuulira Nakyala mukazi wattu ng'ali mu maziga agatagambika, n'awulira okwennyamira mu mutima gwe. Mwesigwa yakyuka n'adda emabega n'atuuka Violet yali atudde. Yakka wansi awo ku ntebe ng'omukono ogumu agukwasizza ku ntebe oli kwe yali atudde. Yasaba Violet eyali yeebisse mu maaso okumutunuulira. Yamugumya ng'amugamba nti tofaayo Violet, eno teyali nsobiiyo. Sirika tokaaba, sangula amaziga. Amangu ago akutte mu nsawo ye aggyemu akatambaala akakwasizza Nakyala. Yayongera okumugumya nti ne bwe yandibadde nze nandikoze ekintu kyekimu okusobola okutuukiriza omulimu gwange. Sirika mukwano. Oluvannyuma n'amusaba okumutunuulira. Yamukwata ku mukono nga ku lukokola n'amubuuza nti mbadde njagala kumanya waliwo w'ogambidde nti onjagala obadde kikakasa? Violet yasekereza eno ng'amaziga bwe gamuyitamu. N'akakasa Mwesigwa nga bw'amwagala ennyo. Mwesigwa yalowooza ng'omutonzi bwe yali amwagala ennyo, kyeyayagalanga yali akifunye okuva eri Nakyala. Vanessa kennyini n'ayatula nti amwagala, newankubadde waali wakyaliwo ebyali tebinnalambulukuka bulungi mu lugendo lwabwe olw'omukwano, yali afunye waagumira. Anti buli alina olugendo gy'alaga tasobola kwewala bugulumu. Olaba baali basobodde okuvuunuka guno ogusozi obusigadde bwali butunnumba. Mwesigwa yayongera okumutunuulira ne yeewuunya lwaki yali asoose okumukaabya. Violet yatandika okufuna waagumira newankubadde Mwesigwa yali mukambuwalidde mu kusooka. Ensonga eyali emweraliikiriza baali bagimaliriza mu kaseera katono ddala. Mwesigwa yabuuza Violet obanga amufunireyo kacaayi, wabula ono yali talina kirala kyonna kyayagala. Kye yali asabye okufuna ku olwo Katonda yali yakimuwadde dda. Mwesigwa aba agenda okutuula we yali atudde mu kusooka, essimu gye yali akutte n'esumattuka n'egwa wansi. Bombi baapapirira okugironda. Mu kukutama laba bwe bajja bakoonagana emitwe, baatulika ne baseka. Kyali kizibu okuteebereza ekibasanyudde okuggyako boboka. Naye eby'omukwano adda kali baali baseka ti. Wamba baali batuufu okusanyuka olw'ensonga baali bayise mu bulumi bungi olw'okwagala ky'otafuna. Naye olwaleero olugendo lwabwe lwali lutandise mu butongole. Violet yasiibula. Mwesigwa yamubuuza gy'adda n'amutegeeza nti addaka. Yamusaba amutwaleko. Violet n'amutegeeza nga bwe yali azze n'emmotoka ye, kwe kumugamba nti n'abalina emmotoka babawerekera. Baafuluma office, bw'atyo Mwesigwa eyali azze okukwazza emirimu. Laba omukwano bye gukola. Yali azze okwazza emirimu ssebo yaggalawo nga ku ssaawa 4 n'ekitundu ez'enkya ssebo. Bwe baatuuka mu mmotoka kwe kusaba Nakyala ebisumuluzo. Ssebo omukulu y'aba avuga, kale wulira bannange. Mwesigwa yavuga emmotoka. Bw'atuuka e Nakawa kwe kubuuza Violet ekkubo lye bakwata. Violet yamwanukula nti twala eri. Omanyiyo teweebuzaabuza, oyagala kunkema bukemi. Baaseka. Violet kwe kubuuza Mwesigwa nti naye wamanyaayo oti ewange? Mwesigwa yamwanukula nti olowooza gwe wekka okola obwambega, nange ndi mbega. Violet kwe kwongerezaako nti kituufu oli mbega mulungi, ayanguwa okuzuula amazima. Mwesigwa yamubuuza lwaki yandibadde ayogera bw'atyo, naye n'amuddamu nti ebbaluwa bwagisomera mu bbaasa.
Mwesiga yeewuunya nakyala kwe kwongerezaako nti ebitabo byali bigamba nti olina okugwa mu mukwano nange naye mba sinnakakasa oba kinaasoboka kyonga kimaze okutuukirira. Mwesiga yeeyongera okwewuunya wabula ate nga oyo ye Violet omutuufu. Bw'oba omusanze mu mbeera ze nga talina bimusumbuwa aba mukyala musanyufu era omunyumya ennyo nga wansajja ddala.